abakyala bakkirizibwa okubeera abasumba. Abakyala abayina amabeere, abakyala abayina amabeere atali musajja. Anti enaku zino waliwo tuli kubali bennyini nga wazaalibwa oli mukyala nga mukazi takkirizibwa 100% kubeera pastor w'ekkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? That's a question. Kati wano akulaga n'okulaga omuntu alina okurulinga ekkanisa ennyumba ya Mukama ateekeddwa okuba nga alina obuyinza n'oburulinga ewaka. Kati omukazi bw'aba talina buyinza oburulinga ewaka ajjawa? Tufuna nakugambye nti ne bano abakazi abagamba nti basumba nti Katonda yabagambye bayimirira qualifications ki? Tewaliyo kyawandikibwa kyonna kuva mu Genesis kugenda mu Revelation ekigamba ti omukazi asumbenga ennyumba ya Mukama ya Yesu Kristo. Kati omukazi bamuganye, bwaba bamuganye okusomesa bbaawe oba okumufuga, ekimuwa obuyinza okufuga babba abalala kiki? Kubanga mukanisa mubaamu abasajja abalina abakazi abalala. Bwe kibaawo kuno kunze sitaani kyasinga okukozesa okulemesa omulimu gwa Katonda kitandika kuba mukazi. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yosh-Tech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yosh-Tech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yosh-Tech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne technologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yosh-Tech Services, empowered by innovation. Alright, tubaniriza mwenna yonna gy'oli gy'osinzira okubeera nga ate otulaba wano ku UNIQE Media. Mbeebaza nnyo lwa nsonga YouTube channels nyingi nnyo oba oli awo ezibaako ebintu ebingi ebisanyusa omubiri
naye obeera nga ate osalawo n'ojja wano n'ogamba ojja owuliriza oba ojja olaba UNIQE Media, tuba tukwebaza nnyo. Abatuwagira mwenna mbassaamu ekitiibwa, abatatuwagira nammwe ne mbagamba mujja kuba bulungi, time ejja tuuka muyinza okukyuka, naye ekisinga obukulu abawagira Katonda be basinga okuba nga ate muli ku mulamwa. Samike ge mannya gange, UNIQE Media channel njiddamu gy'oliko, then Seluyima Roland yali ku kamera okulaba nga ate buli kimu okifunangayo kirina okuba nga ate kitambula. JS Medical Hubs bali awo Nansana. John omwami John gogenda obanga oyogerako naye kwezi ennamba z'essimu z'okuba musajja mulungi, kisinga obukulu mulokole, ajja kubeera nga ate akolako bulungi nnyo, then tusabe Katonda abeere nga ate akuwonya. Ajjanjaba ndwadde zimu ku ezo mulimu sukaali, pressure, then n'ebirala bingi. Kyensinga omwagalako nti waba endwadde tasobola gikolako agamba straight forward nti ekyo si kyange, sikisobola, sikijjanjaba. Gendayo Nansana awo wasangibwa. Then Yoshtek, anything to do with your computer, genda abe nga ate agitereeza. Tekyanyiga bulungi, ate simanya data wange abuze, internet tekonnekitinga, anyina ekyuma kyenoonya, motherboard, biki byonna munoonyeeko, ajja kubeera nga ate akuyamba. Njagala kuzimba website ennungi, nina app gye njagala okuzimba ya kampani yange, genda ojja kubeera nga ate oyambibwa. Ali awo Lubaga nambeera ojjaba ozikubako, bajja babakwata. Yoshitekingi ajja bakwata ate mubeere nga ate muwuliziganya bulungi nnyo nyini ddala. Olunaku olwaleero nkomyewo n'Omusumba Redeemed. Yatugamba Katonda yamuggyako erinnya lya Wycliffe, kati bamuyita Pastor Redeemed. Bwe nasemba okubeera naye twali twogera ku bintu bya modesty. Ngenda wumuwa omukisa asooke yeeyanjule, then atuwe n'essaala tugule program nako olwaleero, then nyanjule kye tugenda oba nga twogerako. Pastor, manjisebo buuza ku bantu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwena mbabuuzaako abaagala UNIQE Media, abaagala program zonna ezitambula ku channel eno, mbatumidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era nsaba Omwoyo Omutukuvu atuyamba olunaku olwaleero tubeereko bingi bye tuyiga. Erinnya Redeemed, musajja yasumululwa, era nebaza Katonda olw'ekisa kya Mukama waffe. Ndi Omusumba, kyengenda okwogerako kyokka newankubadde nsobola okukolayo ebirala olw'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Ndowooza tusabe, kubanga programu ey'olwaleero yo kale katusabe. Kitaffe omulungi ow'ekisa twagala kukwebaza olw'obutuukirivu, tukwebaza olw'amaanyi go, tukwebaza olw'ekigambo kye tugenda okuwulira, tukwebaza olw'ekigambo kyogenda okutusomesa, tukwebaza Mukama. Era tukkiriza Mukama nti waliwo abagenda okuwonyezebwa, waliwo abagenda okusumululwa, waliwo abagenda okuteebwa, waliwo abagenda okulaba omukisa mu bulamu bwabwe nga tuyiga, nga tusomesebwa ekigambo kyo. Era nzikiriza nti Omwoyo Omutukuvu w'oli olwaleero okutuyigiriza, n'olwekyo tusaba Omwoyo Omutukuvu otuyambe, tuwa amagezi, otuliidinga emagezi gonna nga bwe kyawandiikibwa Yokaana 16:13. Era nsaba Katonda gwali waggulu ennyo buli myoyo gyonna egy'ekizikiza egyagala okuleeta confusion, egyagala okuleetawo obuzibu bwonna mu nsi emu, tugigaanira ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era tusaba nti Omwoyo Omutukuvu tuwe bamalayika. Mukama Taata mungi ow'ekisa, Katonda gwe ali waggulu ennyo, leka bamalayika bo bajje batukuume tusobole okuwangula emyoyo gino egy'ekizikiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era tukkiriza Mukama nti ogenda kutuyambira ddala, kubanga wagamba kyonna kye tusaba mu linnya lyo Yesu Kristo ogenda kukikola. Yokaana 14:14. N'olwekyo nzikiriza nti w'oli olwaleero, kubanga Mukama oli mwesigwa era wasuubiza, era ogenda kutuukiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga ogamba nti mu kuweereza Mukama Taata mungi ow'ekisa ogenda kubeera wamu naffe. N'olwekyo nzikiriza nti n'olwaleero w'oli, era nzikiriza Mukama ogenda kutuyigiriza, kubanga gwe Mwoyo Omutukuvu kati ali mu ffe. Webale Yesu, era tusabye nga tukkiriza nga tugamba amiina. Amiina. Okay, antunaba kutandika, njagala kusooka kuyisaawo kano. Abantu abajja ku mikutu gino egy'enjawulo, oba abantu abaddukanya emikutu gino gye tuddukanya,
njagala nnyo era mbasaba we walk the talk. Mu Luganda niza kyogera ntya tubere tweyise ebyo bye twogera. aha bye twogera. Tekikola makulu kujja wano n'ogamba abantu nti obubbi bubi, obubbi kibi, obukumpanya kibi, ate nga mu nkukutu olina b'okumpanya. Tukikomye kubanga si kirungi. Then ku sayidi eri eyabo be babba, bannange omuntu akulimba oba weetegereza bulungi osobola omutegeera. Tetuganye bakozesa amagezi mangi, naye tuleme bbawa nnyo buyinza obwo kututegeerera. Kyekyo kye nabagamba titeeka twetegere Katonda waffe, tusome Bayibuli tugitegeere nga ffe. Omuntu ne wajja nga akwagala kubbira mu Bayibuli ogitegeera. Kinnuma nnyo omwana nakkubira essimu n'agamba, Sami oli kyaliwo omulaba nti mukwano gw'omulaba yanzibye. Kikanga, kitiisa. Omuntu wajja n'agamba nti Mukama yandaze, olina okukola kino, olina okumpa ssente, tukole for example charity, olyoka owone. Gwe tusooka kwebuuza. Anyway, so nga tonnaba kuwaayo ssente zo, sooka obuuze Katonda. Kale naye fukamira weesabire, ogeye Mukama ndaga sayinizi, ndaga Mukama w'omukaabirira ajja, kyemmanyi ekyo, mwesigwa ajja. Naye kinnuma mwana gye nagamba banzibyeko $2,000,000, nali ngenda zimba nnyumba yange $3,000,000 nga nsevinze, kakati omuntu yazitutte. Kyokka eyazitutte naawe ng'ozitwalira mu linnya lya Katonda kibi. Sandyagadde kujja wano kutandika kwatula mannya tudde ate kuba we naagatula mugenda kudda ate mu ntalo. Kituufu, okitegeera. Tukikomye kubanga wenziramu nenfuna abaana ne babeera babiri, ngenda kujja wano without fear of favor, njogere, nkwanike, kubanga njagala nnyo nga nze omuntu okuwa abantu si chance. Osanga yakola nsobi, osanga ali mu nsobi, kyamutabukako asobola okwenenya n'atambuza bulungi emirimu gye. Naye wobeera nga manyi gwe gwenjogera naawe ondaba era ontegeera, manyi ndi ku ggwe, kikomye ekyokubba abaana ng'obabbira mu linnya lya Katonda si kirungi. Kale lwe twasembayo okwogera Esebo okusomesa wano, of course nze bannumba baŋŋamba otudde n'omuntu by'osomesaako tabifaanana, ayina agaviiri galinga gabalalu gakomeeri. Kati mbye wayogera njala kulondayo zi comments ziringanga 2 oba 3, kubanga njala tukyogereko briefly then tugende ku mulamwa bwe tugenda ogerako olunaku olwaleero. Wayogera n'okoona ku kintu kye bayita ekya perfume. N'ogamba perfume, mu bigambo bye wagamba perfume bamukuba bafu. Mirambo nakulanga kufa. Nakulanga kufa. Era n'otuwa example ey'oli omukyala eyayiwa amafuta ku bigere bya Yesu. Omukyala bamuyita Mbabazi Michel. Yagamba, the devil doesn't hide the scripture but uses people like you, Mr. Pastor. Kati wali pastor kanteekewo ggwe. The devil doesn't hide the scriptures but uses pastor like you, Pastor Redeemed, to dilute the truth and misunderstand it. Did you read the book of Esther? How they perfumed her, preparing her for the king. Imagine, for the king. Nalyoka agamba, imagine baby Christians who are here. Bemubuza agamba twali tubuza abaki
abantu especially abato kale ne kano njala okagatteko lumu tugende mu maaso. Waliwo yamuddamu n'agamba not only Esther even 1 Peter chapter 3 verse 3. Lwaki watubuza? Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Amen. Mbabazi ye Mbabazi Michel neyanziza bambi olunyiriri lwalimu ndowooza lwa Esther chapter 2 otandikira ku lunyiriri ndowooza kuva ku omwenda n'okkirya wansi paka 12 naye specifically olwe 12 Esther chapter 2 verse 12 tugenda kula verse 12 but nobo otandikira emabega. Anyway, read the whole chapter. Naye verse 12 now when every maid's turn was come to go in to King Ahasuerus after that she had been 12 months according to the manner of the women, for so were the days of their purifications and purifications accomplished, to wit 6 months with oil of myrrh and 6 months with sweet odors and with other things for the purifying of the women. Kati kukino ekintu kya Esther perfume zino zayogerako Mbabazi kino kyali custom eri abakazi bonna akalombolombo eri abakazi bonna abaali bagenda okuba nga balondebwa mu kabaka akaswe kubanga yali ayagala omukazi anadda mu kifo kyani varsity. Kati mbabakazi bonna be baleeta bavagins bonna be baleeta mwalimu Esther naye abantu bano balina akalombolombo nti balina okusooka bakube obwowo for some time n'ebirala ebyali bikola ku purification. Kati tosobola kukozesa mind eno ogwe okujustifying okwekuba perfume lwaki olw'ensonga ono Esther yali agenda kufumbirwa. Kati gwe yekuba obwowo ogenda kufumbirwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri enensi Esther gye yali agendamu oba kingdom eno obwakabaka buno obw'omusajja ono bwali tebutya Katonda. Ne kasitumu yaabwe si yaabwe akatonda ey'obuwoowo eno gye bali bakola wano si yaabwe akatonda kubanga obwakabaka obwo bwali tebutya Katonda. Okitegera? Kati being nti obwakabaka bwennyini bwali tebutya Katonda eyo kasitumu yaabwe bwe bamanya emizimu gye gibaliidinga n'okuleeta ebintu ebifaanaganako bwebityo kubanga bwe baba tebatya Katonda ani abawa amagezi mukole bwe mutyo. Oba totya Katonda olina gw'otya. Kitegera? Oba tokkiririza mu Katonda olina ky'okkiririza. Oteekedde bw'oba tokkiriza mu Yesu Kristo Katonda ono oteekedde okukkiriza ani? Sitaani afuga. Kati bingi nti kino kyali custom tetusobola kukiyimirirako okugamba nti buli mukazi yenna yekuba perfume. Okitegera? Oba kubanga bwe tukireeta wano tubakitegeeza neno n'abasajja bakoze eki bayekube babajjeemu kubanga bano bakazi bokka. Abasajja baba bajjeemu mu picture ate tulaba abanja bakola ki abazeekulu. Ekirala nze nsuubira Esther teyandibadde ensonga nkulu nnyo mu bintu by'okwekuba perfume oba okwewunda. Kati mu Bible mulimu ebikulu n'ebitali bikulu. Lwaki ngamba nti teyandibadde ensonga nkulu? Kubanga Esther ono babimukuba ng'agenze mu bwakabaka buli ene mabega tetumulaba bw'ajja ne Mordecai n'abala tetumulanga bamugamba nti munange naye kuba perfume. Babimukuba atuse mu bwaka buli obutakkiriza mu Katonda. Naye ne mabega tetulaba ng'alina drawer y'ebigundi ya perfume oba ng'alina ensawo agenda yeekuba. Kati awe wali obuzibu. Kale ndowooza otumugjeewo tumumaliriza era tagenda kudda kutubuuza ekyo. Kale omulala bamuyita Edgar 2. Waliwo omulala yagambye 1 Peter. Lanti wano mbadde nkigasibwamu by the way. Kuba ono yamuzzeemu n'amugamba not only Esther even 1 Peter chapter 3 verse 3. Soka nakyo kijjeewo. Kati ate katusooke tulabe ate wano waliwo perfume wano.
First Peter. Awo kyali ku modest. Yambala na biki. Tagambye verse 3. Agaye 3:3. Ngenda kusoma yokka. Olw'obudde bwaffe. Whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel. So simanyi ndowooza yaddaga tagezaako kugamba awo we tugisoma ne weeyongerayo nti obulungi tebuli buno bwokungulu naye munda mutima mukama gwatunulira gwakebera ki ekikuli mu mutima kituufu kati eno context the truth is Katonda yali ayagala kuyigiriza ng'ayitira mu Peter okuyigiriza abakazi okugondera abaami baabwe okitegera story yonna wetandikira bw'otanga ku chapter 3 verse 1 wansi awo ogenda okulaba it was about submission naye Peter mu kwogera gaalungamizibwa n'aleeta issue nti obulungi buno buleme okubeera obwokungulu obwokulukanga enviiri yabyogera naye si kuba nti yali aemphasizinga nti kati mube nga musiba enviiri oba kubanga tibw'oyongeyo like putting on of apparel teyadistinguishinga kati omuntu ayambala emmini olwokuba bagamba ekyambalo amakulu gakyo wano emphasis yali teri kuyigiriza kyambalo kifaanana kitya wabula ya mentioninga generally nayoga ne ku nviiri now bwe tukwata olunyiri luno tetusobola kulimiyako okugamba ndowooza bakireeta ku kintu kya planting of hair okusinga ddala nti tosobola kulimira ku lunyiri luno n'ogamba nti aha ngenda kusiba enviiri zange olwokuba bagamba obulungi bwamwe buleme okubeera buno obwokungulu then obwokwambala engoye kati bw'oba ogamba nti okwambala engoye kitegeeza tutambule bukunya okitegeera kiba kitegeeza alina kyayagala okukuleetera focus teri ku ekyo wabula kati ayagala kukutwala ku kino eky'omutima era olunyo lwokuna lukijja bulungi nnyo nga jasa okuyisamu katono but let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Kati wano yali agakwogera ku kyempisa submission in other words teyali kwogera ku bye like nti engoye mwambale zifaanaganako bwesi oba enviiri musibe bwe mutyo no the issue yaleeta eyo but ng'alina kyayagala okweta so context yali ndala yali about submission tetusobola kukwesa olunyiri luno okweemphasizinga teyali ku modesty kubanga singa kiba modest wano tobola abamu bajagamba nti ebyawandikibwa bikontana naye nga tebikola ki ate nekira katusumalize nekino ekyenviiri nti kubanga waliwo abakozesa olunyiri luno okusiba enviiri zaabwe luno lwennyini naye issue eri wano nti Katonda bw'aba agamba nti enviiri zo zireke zikule zibeere empanvu naawe teekamu kale kozesa common sense simply Katonda akugamba nti enviiri zo zireke zikule ate akugamba ozisibe ayagala enviiri zezo bw'ozeeka ne zikula ne zizanjuliza bulungi zibeere ekitiibwa kyo abakolesa ekisooka 11-15 so Katonda ono akugamba ataddamu akugamba nti kati kwata ebiviiri biri ebiva mu nnyanja ebya sitaani kati bibeere nga biyamba enviiri zo zino kisoboka kati ekyo kyondowooza nabo tubamaze okay then kweyo ensonga about gitwali twogerako ya modesty tusembyeyo no gundi Edgar yakugamba kyokka ayogera ye yeekolako alabike bulungi ono talina mulamwa atambulira nnyo mu mubiri abantu beetaaga Katonda okutegeera ebirala tebeetaaga tteeka mbu tokola kino tokola kiri ono mufunyo omufunyo nze nimulamu mu Yesu Kristo nimulamu oyo yayogera bw'atyo kakuddiremu nobutakaddamu kubanga yagamba ki oli mufunyo nate nga ndi mulamu otegeera lwakuba nti saagala kukozesa example naye omusajja omu yali awulira nagamba nti omuntu bwagamba nti olimbwa
gwe n'ogenda mu mira n'olaba nga tolina mukira n'olaba nga amatu g'abantu bwe muleke kubanga ensi ebisinga abamu balaba nga bwe bakolaki bwe balaba kati gwe yalaba mulambo ye bwakyo bwakolaki yakulaba oli mufu kati yeetaaga amaaso gali ag'omwoyo bamulage ono omuntu mulamu awedde emirimu ali mu Yesu Kristo. Naye alina ka point ke yalweyizinga yagamba abantu beetaaga Katonda okutegeera ebirala tebeetaaga tteeka mbu tokola kino tokola kiri. Anti perception y'endowooza emulaga nti bye twali tusomesa wano mateeka naye ate zino nagamba zaali mpisa okitegeera moral values. Yes, moral values. And on the other side tetujja kusigala ku mbeera ey'okuba nti abantu beetaaga Katonda okukola ki yagambye ati abantu beetaaga Katonda okutegeera ebirala kituufu kubanga ne bino bye tusomesa Katonda yagenda okuyamba abantu abo okubitegeera oba okitegeera ate kyonna kye twali tusomesa kiri mu Yesu Kristo ebyanuka bikyogerako bwe tuba twogera ku kintu kya modest kiba kitegeeza mu Katonda mwekiri kubanga tulaba ne Katonda yasooka okukola nga bali beekoledde engoye zaabwe enfu ezaali si nnungi mu Genesis chapter 3 baadamu kati mu lunyiro lwa 21 Genesis chapter 3 verse 21 Katonda attayo ensolo n'abakolera n'abambaza bonna n'abambaza bali bakoze ezaabwe kwebikkako wano ne basiga nga bali naked naye Katonda n'ajja n'agamba kati kambambaze bulungi. Era kyova twatugamba nti waliyo engoye ezikoleddwa nga ziriko amagezi ga Katonda endala za sitaani. Gwe bw'oyambala olugoye lwonna n'olaba nga osigadde nga oli naked amabeere galabika ebisambi birabika kaaba omusajja kaaba omukazi gwe manya nti amazima gaagano weetaagayo okuba nga oyambazibwa ebyambalo ebibikka omubiri gwo. Nakugamba luli nti abantu bazibu nnyo tuli mulembe muki omuzibu omuntu agenda bw'abaana abo neegalira baleme omukola ki tewali n'omu alina mulaba naye bw'aba afuluma ng'ajja mu kibuga kampani eyeyambula kati eyembe alabika aba ayagala tumulabe ng'amaze onnaaba nga muyonjo abantu bazibu nnyo. Anyway kale ndowooza ebintu ebisinga ebyo obizeemu ebikwatagana ku kye twayogerako nalonzeeyo ezo zinaabye nti olina okuba nga olina okuzoogerako kakati excuse me mu conversation yaffe gye twalina luli wakoonako katono ku kintu ky'abakyala okubeera nga tebakkirizibwa kubeera basumba. Then we twali ne Esther ku seetu wano era naye n'akikoonako n'agala takkirizibwa bye kubeera musumba kubanga Bayibuli n'ekigambo kya Katonda kimugaana. Nva kansooke mukubereko mu ngalo Esther wooli wonna kankubereko mu ngalo weebale nnyo. Mukeyayogeraako feedback nagiraba bwe nagiraba ne ŋŋamba nja kunoonya ku Redeemed omusumba twogere ku issue eno kubanga mu bintu bibiri ekisooka sigiwulirawulira nnyo nga basomesa about this kyetugenda okwogerako kyabakyala abasumba sikiwulira nnyo n'ekirala nange ng'omuntu nga njagala nange njige naye nga tonnatandika njagala kusooka kukubuuza nga sinasoma ku zi feedback ziri wano yasooka kukubuuza abakyala bakkirizibwa okubeera abasumba abakyala abalina amabeere abakyala abalina amabeere atali musajja anti ennaku zino waliwo tuli kubali bennyini nga wazaalibwa oli mukyala nga mukazi takkirizibwa 100% kubeera pasita w'ekkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo. Ng'oyagala okumanya ebiriko
tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Abakyala oba omukazi akkirizibwa okubeera omusumba. Apaana nedda Takkirizibwa. Lwaki? 1 tewaliyo kyawandiikibwa kyonna kuva mu Genesis kugenda mu Revelation ekigamba ti omukazi asumbenga ennyumba ya Mukama ya Yesu Kristo. Kuva mu Genesis genda muwa paka weggwerako. tewaliyo nnyini n'olu olulaga nti omukazi alina okusumba ekkanisa eya Yesu Kristo. Ekyokubiri tewaliyo lunyiriri lwonna kuva mu ndagaano enkadde genda mu ndagaano empya ebitabo 66 ebya Yesu Kristo ng'olunyiriri lugamba nga luwa qualifications oba ebyetaagisa omukazi okufuuka pastor. Kaakati kweyo ensonga ono yakomentinga ku vidiyo ya Esther. Bamuyita Patricia N. Patricia oba kino bakisoma batya eryo linnya ki? Patricia Patriciana katambulira. Patriciana yagamba naye Esther ngagamba Esther on that thing of women not being allowed to be pastors. Nagamba 1 that letter is from Paul. Sima yali agamba letter ki? Njala just ziyitamu olabe wona azitandikira. Nagamba that letter is from Paul written to another individual. Era Paul says, I do not permit women because that was in the Jewish culture and context. It was a Jewish culture and context. Agamba kakulu awo Jewish culture and context. Even Jesus calling the 12 apostles in brackets men was Jewish as a human being. Ntegedde? Jesus was a Jewish as a human being. Yes. Nagamba 2 kati muli mukwogera naleetamu example ya Joyce Meyer mu discussion ya Esther. Nagamba we can't use Joyce Meyer as one sole example to finish this huge issue about female pastors. Let's not go far but look at some excellent pastors here in Uganda. Pastor Vicky Chirabo Chintu of MCF in brackets Buza Omusumba. This is a lady who God himself told to start a church and even gave her rules on how its church should be addressed plus the manner of dressing. Kansoke mbuze katonao. God yamugamba ki? Nchiddemu awonyina wadde good awe njagala. Wagamba this is a lady who God himself told to start a church and even gave her rules on how this church should be addressed plus the manner of dressing. Awo wobuuliza nti is our God a God of confusion?
n'agamba neyeeyongerayo. That's a question. N'agamba many female pastors at MCF. Yali ategeeza Katonda ki? Many female pastors at MCF have been appointed by God himself right from the bottom as church cleaners, in brackets. Find out their testimonies like Pastor Betty. Usually when Paul wrote those letters, usually when Paul wrote those letters, he said, I, not God, says this or that. I believe that part was one of them. Paul said, I do not permit women. Paul yakyogera si Katonda. Kati njagala okigatte wamu ne kino omanyi Pastor Redeemed ogenda n'osomesa ebintu wano tumanyi tuwali abantu abali abategeera Bible. Ono bamuyita Morini Maganda. Yali addamu Edgar tu. Edgar yali aemphasizinga nti abakyala tebalina baba pastor. Oyo Edgar? Edgar yakyoge Katonda yali addamu Edgar. Naye ndowooza ono engeri gyawandiika alinga pastor. Okay. Ye bamuyita Maureen Maganda. Yagamba ate they are great women that are more than pastors. In brackets atekamu pastor, prophet, apostle, teacher, evangelist. Mwattu nga byonna abiri. Don't joke with God. He is the I am. He is not questioned. Nti waliyo abakyala nga musumba, musomesa, mutume, mubuulizi wa njiri, kyekisembayo ekyokutaano nga nabbi. Nabbi omusajja. Kyogere bulungi kubanga yagamba prophet. Prophet. Kati nga omukazi byonna abiri. Ali nabbi omusajja. Kubanga tagamba prophetess. Unawo otandikira. Mugamba waffe Yesu Kristo yebazo. Nze nsuubira issue eno ey'aba female pastors. In fact njagala tukwate female pastors, female bishops, female elders, female overseers. That's how they normally say. Newankubadde ebigambo ekigambo kitegeeza kintu kyekimu. Era kati ogenda okulaba mu makanisa ag'ennaku zino waliwo pastor, waliwo bishop, waliwo elders. N'olaba confusion eri mu bantu. Elder ye bishop. Bwe tugenda mu office okujjako nga tugendera mu myaka. Waliwo ba elders olw'okuba nti baakula mu myaka, bakuze mu myaka, mu myaka 7. Aba afuuse elder. Ye elder mu myaka. Naye ate waliwo eldership. Omwana alina emyaka nga 25 naye nga elder w'ekkanisa. Ekyo kiba kisinzira ku kye bayita calling oba okuyitibwa oba omulimu gw'obusumba. Okitegeera? Era kansoge nkweyoko awamu wetusobola okukiraba. Titus chapter 1 Tito sura esooka onyo olw'okumeka ku nnyo olw'okutaano lugamba ki gwaba abasumi abalimu ogamba nti oyo pastor ayogera ebintu bye. Yogera ebintu bye alina ekitabo ky'akumeka nga ku lw'okutaano wano. Okay. For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city. Ordain what? Elders. In what? In every city. Kata wamugamba ko ordaininga. Kata tuli mu office. As I had appointed thee. Chapter 6 egamba verse 6. Verse 6 egamba if any be blameless, the husband of one wife, a woman of the husband of one wife. Oba ekigeza elder ateekeddwa okubanga muti nga mufumbo. Ate nga mufumbo. Musajja ate nga mufumbo. Having faithful children, not accused of riot or unruly. For a bishop must be blameless. Kati okiraba nti wano akola interchanging of the words. Yes. Wali akozeseza elder kati ate agambe for the bishop. Yes. Kitegeeza ategeeza kyekimu. Ekintu kyekimu. Awo ndowooza n'obwe tuva baleme okwekwasa.
Njagadde tukarafayingezi. Kankamaleyo. Kale kamaleyo. For a bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre. Those are mateeka ga bishop. Ebisanyizo. Yes. Era abamu bajja kugamba taako mateeka ejjo balaba mu komenta. Okay. Bino bisanyizo. Okay. Kati tutuddeyo wali ako tukajjeewo. Kobadde oliko ak'abakyala. Yes. Tulaga. Nti abakazi ba bishop be bayita ba bishop baba pastor manya nti mu makanisa gano aga Mukama waffe Yesu Kristo. Mukazi taba bishop. Taba pastor. Naye makanisa gali amara agenda kugambye ag'abantu aga sitaani tewali buzibu. Ekanisa eyiye nga y'omukazi terina buzibu lwaki taba pastor. Pastor Redeemed. Wanje Buli kanisa lyesulamu omusumba mukyala nga abulire baya sitaani. Omanyi njagala kukiddamu mu magezi bwenti. Yesu Kristo bw'aba teyafunayo omukazi yenna n'amugamba nti gweolusumba ekanisa. Kati simanyi oba bayaani. Tuvana nze njagadde tugende mpona wano yo bajja kwesalirawo nga bo. Kubanga bayinza okugamba kati oyo paso yatandise ebintu. Tugende mu maaso. Haleluya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Amen. Now, ensonga olw'obudde bwaffe abantu bafunye ebirooto, bafunye okubikkulirwa, bafunye okusomesebwa, bafunye obunabbi, abamu bafunye ebirowoozo byabwe. Bagamba bati basumba omukazi ng'omulabira ddala ewaka omukazi ali wansi w'obukulembeze bw'omusajja. Omusajja yamufuga. Nga yakola ki? Yamufuga. Kubanga Mukama kyayakola ki? Kyeyalagira. Kati ye n'aloota ekirooto nga kimugamba nga Mukama amugamba oyo omusajja akufugira ewaka bw'otuuka mu kyaki kati ate gwagenda omufuga. Kubanga pasita yafuga ekanisa yeruuleho yaba nga bw'olaba taata ewaka omusumba yaba akulira ekanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo. Yes. Oba kitegeera? Kati nze neewuunya Katonda ono asobola okugamba nti ewaka omukazi abeere omukazi abeere ng'afugibwa bbawe naye bw'ajja mu kyaki muno gye bagamba nti ya Mukama waffe Yesu Kristo nti ate munnange omukazi gwaba akulira gwaba sapping authority gwaba akulembera bbaawo. Anti tosobola kutegeera nkola za Katonda. Kati gwe muli mu bikwate. Anti kikino okitegedde kikino tuvana nakugambye nti okusinziira ku byawandiikibwa biri very clear era tugenda kulaba ensonga ezimu eziri very vivid scriptures. Obwetegeera Maureen yakugambye mwe mulowooza bikwate. Ati byebiriwa who are mwe mulowooza bikwate ebyo by'oŋŋambye. We are appointed by the Holy Spirit. Ate when he says you are a pastor teri kugaana teri kuwakana. Nagamba ssebo, if I had a choice I would probably say no to being a pastor. Enkola ya Katonda toyinza gitegeera. Anti wano we wali obuzibu ayogera Katonda kyoyo kubanga waruba Katonda bangi aboogera. Nze njagala agambe nti Yesu Kristo omwoyo omutukuvu yennyini yambikulidde ate n'oyo omwoyo omutukuvu gwagamba. Omanyi tulina okwegendereza ekigambo kya Katonda tekisobola kukontana ne revelation ey'omwoyo omutukuvu. Ddala omwoyo omutukuvu asobola okuyimirirawo n'agamba po n'awandiika nti munnange bishop ono oba alina okukulira ekanisa kasooka kisoma olunyiriri balyoke bakirabe bulungi nnyo baagala kutubuzaabuza. UNIQE chapter 3 nsoma olunyiriri olwokuna n'olwokutaano. Olwokuna n'olwokutaano. First Timothy chapter 4
verse what? Verse 9, eh? Chapter 4 verse chapter 3 verse 4 to 5. Chapter 3 verse 4 to 5. For if a man if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? That's a question. Kati wano akulaga n'okulaga omuntu alina okululinga ekanisa ennyumba ya Mukama ateekeddwa okuba nga alina obuyinza n'obululinga ewaka. Kati omukazi bw'aba talina buyinza obululinga ewaka ajjawa? Tuvuna nakugambye nti ne bano abakazi abagamba nti basumba nti Katonda yabagambye bayimirira qualifications ki? Kubanga wano batulaga alina okuba nga asomesa, alina abaana ng'abalabye, alina omukazi omu. Kati bo bayimirira qualifications ki ezo ze bayimiriddeko? Waliyo ekyandiko ekigamba nti alina okubeera omusajja omu, alina okuba nga amanyi okukola kino. Balinayo qualifications. Anti waliwo abalabye Katonda. Anti Katonda n'abeegambira nti gwe genda ofuuke musumba. Kati bw'anayimirirawo n'agamba nti munnange genda owaseyo abakyala 12. Ojja ogamba abantu nti nze Katonda yangambye mu kirooto mpaseeyo 12. Waliwo abaafa ne bazuukira ne balaba Katonda. Anti Katonda n'abagamba gwe genda ofuuke musumba. Kati amuwakanye. Katonda ki? Omanyi kati nagambye Katonda ki? Omanyi tutestinga emyoyo. Tulina okutestinga emyoyo kubanga sisuubira nti omuntu yenna asobola okuyimirirawo n'agamba nti munnange Katonda yambiikulidde nti nyina okubeera pasita. Kati ate nga bwe tugenda mu byawandiikibwa tunoonya oyimiridde ku ki? Mweno kale dispensation ene ya Yesu Kristo y'ekisa gy'ogamba ey'ekisa mpaayo qualifications ezikuyamba okuyimira ku ki? Okubeera pasita. So anyway, ansooke nkulaga ensonga lwaki why women can't be pastors, then nja ku approachinga biri ebirala. Kansooke ntandikiraawo kubanga ndaba baagala kumbuzawo lwaki abakyala tebalina kuba bapasita. Kyengenda okukuleetera wano nsooke ku ensonga zino. Nze komenti nzirina wano. Abo njaba batuukako nabo. Nzirina. Okitegedde? Njaba batuukako kubanga nkimanyi balinayo ba Debora, balinayo ba Priscilla, balinayo omukazi omusajja. Tewali butegedde nga wonoonya ono yakugambye bamuyita enya ku Michael n'agamba bannange ebintu bya Katonda agamba obujulizi bwa Aida Nakasujja bwe yafa n'agenda mu ggulu agamba nti Mukama yamugamba nti nno ku byonna bye yakola she was serving outside her calling, and on her pleading with the Lord she was given a chance to come back and do what she was to do. Naye kati mu confusing abantu kanalyo kabuuza kati awo tukole tutya? Ddala kakasa oyo Aida. Aida Katonda yamugamba abeere pasita. Ffe tuwulira bujulizi. Anti obujulizi ebirooto gwe bwona bw'obuwulira jangu ogende mu kigambo kya Katonda totandika kubeerawo nti lwakuba gundi yayogedde. Abantu baloota okusinza okwagala kwabwe ate n'agamba nti Mukama. Tugende mu maaso lwaki abakyala tebakkirizibwa? Ekisookera ddala olunyo lw'omusanvu 1 Timothy chapter 2 verse 7. Okay. Whereunto I'm ordained a preacher and an apostle, in brackets I speak the truth in Christ. I speak the truth in Christ and lie not. Omusajja Apostle Paul alaga nti ayogera mazima. Talimba mu Yesu Kristo ayogera ki? Mazima. Kubanga ki? I speak the truth in Christ and lie not. A teacher of the Gentiles in faith and verity. Mukukkiriza wamu ne mu mazima. Si kyekyo? Now, Apostle Paul gwe bagamba nti ye kubanga aliyo argument nti yayogera nga ye. Buli kye yayogera nga ye yali talimba mu Yesu Kristo kubanga alina omwoyo wa Katonda. Era waliwo n'ekyawandiikibwa ekikakasa ekyo nti nange kyenjogedde kikkirizibwa kubanga nina omwoyo waani wa Katonda. Kati wana ayogera mazima. Amazima gali wagayogera. Tugende ku lunyolo 11. Era chapter 2.
wenyine awo tovaawo awo tugenda bakwata. Verse 11. Let the woman learn in silence. Do what? Let the woman learn in silence with all subjection. Leka omukazi akole ababoge abowulira nti alimba abo tebakazi befuula basajja kati. Buli mukazi ategedde okukkiriza kino. Let woman learn. Omukazi yenna alina amabeere. Omukazi yenna okujja kuba abeefuula lesbians. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 9 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Verse 12 egamba but I suffer not a woman to teach. Oyo ayogera bino olunywa lw'omusanvu lulaga nti ayogera mazima mu Yesu Kristo ate yatumibwa. Teach, not to usurp authority over the man, kwe kufuga omusajja, but to be in silence. Naye ateekeddwa okuba nga ali mu silence. Kati wano ebintu bibiri bw'abaawo okusomesa kwonna omukazi ayige mu bukakamu bwonna. Olaba po yalina amagezi yakimanya. Abakazi bagenda kugaana guno omulembe gwa feminism, ogwa feminism, ogwa Jezebel. Tulina ba Jezebelites bangi wano bajja kugaana. Kati agamba buli mukazi agamba nti mukazi ayige mu bukakamu, muganye okusomesa, to usurp thought over the man, babeere mu ki in silence. Lwaki? Uli ensonga teri culture. Uli ensonga 13 ensonga eri mu 13 neyo 14. Tuli mu 1 Timothy chapter 2 tuvudde ku lwa 11 sikyo? Tuli ku lwa 13 ensonga agamba ensonga lwaki amuganye katari ku culture. For Adam was first formed, then Eve. Ekisookera ddala tuzaayo mu kye bayita mu order of creation. Omuntu ataava mu Adamu, omukazi yenna ataava mu Adamu ne Eve, kino takirimu. Womanyi nti wava mu Adamu na Eve, I mean omanyi nti wava mu Adamu ng'oli mukyala, kino tekikwata. Tekikwata. Naye bw'omanyi nti gwe layini eyo girimu. Weetereze. Okujja kuba n'abava mu nnyanja bamamaidizi tebajja kukikkiriza kino ekintu, kubanga Adamu yasooka okukola ki? Okutondebwa. Era bayina kankulage ne kino, omusajja okimanyi nti Katonda ng'awa commandment, ng'awa omulimu mu Garden of Eden, n'amuwa ne commandment, ekiragiro. Omukazi yali tanaba kutondebwa. Tobera ekiragiro kya Katonda kisooka na musajja. Omukazi teyaliiwo.
era Adamu yalina okuyigiriza Eve Katonda kyali agambye. Era ye yamugamba kibala kiri baatugaana. Yamugamba kati ate ne bwe yamugamba omukazi olw'okuba tayagala kutegeera bwe yatuuka ku musota ne gumulimba yensonga eddako awo. Abakazi bangi nnyo baleese obuzibu. Ekyo nga kinene ekyo kimenyewo ogabye abakyala mbw abakyala bangi tebagala kutegeera anti kugambye abo abeefuna ne bajja mu nnyirizo ekyo kyakali kyo olwokuba yetayagala oyo yayogera nga ye kati wuuno agambye for Adam was first formed kati oyaga kukigaana ye Katonda teyasooka kutonda Adamu lwaki yaga kukigaana mbawo ensonga ey'okubiri bagirabe bulungi nnyo. Verse 14 egamba and Adam was not deceived. Adamu si yakola si gwe baali but the woman being deceived was in the transgression. Ekyo kituufu nnyo kubanga ekibi owaleeta obuzibu yali Eve yatuula n'omusota bangi batudde n'omusota ne baleetayo kukyamya ebiragiro bya Katonda. Sitaani abatuuza awo wansi mu nyumba n'abaleetera n'ebirowoozo kati olaba omukyalo oyo ali bwereeyo pasita wamaanyi alina ekkanisa y'abantu bangi babalina bangi examples. Kati gwe mukazi gwe lwaki nawe totandika kisoboka Katonda aliwamu naawe nga bwe yayuga ne Eve luli namugamba tulya nobwobo yabagamba mutiki kwegamba Sitaani ayina engeri gy'akozesa amanyi nnyo okwogaana abakyala era kyova ekitonde kyasinzeeyo by the way okunyumya ne Sitaani bwe kibaawo kuno kunze Sitaani kyasinga okukozesa okulemesa omulimu gwa Katonda kitankala kuba mukazi. Sitaani asiga hogera n'abakyala bw'oba oyoza nkulimba njagala ogende weeyambule osigaze akatono oyimirire wali n'omukazi yeeyambule olabe agenda kukozesa ani okusingira ddala okwogera n'obwoba nga toweeyambudde ate ekyo kiyinza okuba kibi toweeyambula yambala bulungi n'omukazi ayime ayambale bulungi ani agenda okusinga saani asobola okukozesa ani kumu ababiri ku nsonga y'okukyanya ekyo kiri automatic abamukyala. Okay, aneyongereyo kati wano ensonga bbiri olw'okuba omukazi ye yalimbibwa ekibi ne kiyingirawo kati po atuzaayo we byatandikira lwaki omukazi bamuganye era waliwo yali agamba nti kubanga baali bagamba abafumbo kati nno kambuze ekibuuzo baba bafumbo kubanga yagamba nti olwokuba bano baali bafumbo aba ategeeza omukazi bw'aba nga talina kusomesa bbaawe oba okumufuga si ekyo na omukazi bwaba bamuganye okusomesa bbaawe ekitegeeza bbaawe tagenda kubeera mu kanisa eyo. Era ojja kulaba abakyala abasumba abasinga babba baabwe tebabeeramu babbaye tebabaamu bazigaana ababeeramu. Era njagala kutegeeza amazima omukazi yena afuga omusajja bino biyinza okuba nga weebiri ekisooka omukazi n'afuga omusajja n'okyaba nga kibaddewo ekisooka either yamuloga naffe abantu kenyini abalaba tugamba waliwo ekitali kituufu ne munnecha yennyini olaba ddala nga omusajja ayiga ekikyamu era omukazi yenna asumba bbaawe mu kanisa yamuloga. Naye gundi yalina owuwe ani pasita Namutebi ate njagala kukubuulira we yali mu kyaki genda okole rusaaki genda okole rusaaki oba kisabire njagala kutegeeza abakazi bonna abo boowulira abasinga ojja kuwulira nga balina engeri gye babagambamu tebayingira ennyaanya kati bakwasa akagenda yeeyo agala bagambe nti omusajja atuvumye nze kanze ku kigambo kyekindeetera obuvumu wadde ogaba ebintu bina eitha bamuloga era abanga yamuloga bwe kiba si kyekyo oba nga mukulu amusinga emyaka amulagira ng'omusajja muto mukyala kubanga okusinziira ku byawandiikibwa bw'oba tugenda mu society setting n'owasa omukazi ng'akusinga emyaka
bagamba oyo bagenda mufuga agenda fugibwa oyo era mukazi yaba awasiza otegera lwansonga olwakyakufuga alaba nga oli muto ku ye Oba muto. ategeera okusinga oba muto aha naye ezo nja zituukako ezo bbiri zibamala esaawa zino kubanga saga banzije wano bajja kugamba nti tudde wano wennyini kati omukazi bamuganye bwaba bamuganye okusomesa bbaawe oba okumufuga ekimuwa obuyinza okufuga babbaba abalala kiki kubanga mukanisa mubaamu abasajja abalina abakazi abalala ekyo Maureen ajja kituddamu kubanga saagala atatubuzaabuze ajje Maureen ani some aluwulire erinnya bamuyita Maureen njawala Maureen kuba Maureen yatanyiza ensonga eno bamuyita Maureen Maganda tuddemu ensonga eyo Maureen Maganda naye Maureen Maganda nga sinnamusaba kuddamu yatuwaddeyo olunyiriri nga lugamba ki oba yabadde Maureen nyinza oba muwaayiriza mulino teyaleese olunyiriri olwo nga aluleete kukola kyawe kati kano kajje kano njalisooka tumalirizaawo then olyoka oddemu kino kati po bw'aba ayogera tatuleetera culture tatuleetera kuba nti biri byabaju in fact wali akulaga nti musomesa w'abagentiles si bwe yagambye olunyiri lw'omusanvu kati atali mu gentile kino takigendamu agamba whereunto am ordained a preacher and an apostle in brackets I speak the truth in Christ and lie not a teacher of the Gentiles in faith and verity. Ate kinuma mukulu sami kikino mukulu olande nawe ali ku kamera wulya kino kikinuma abantu bano bazibu nnyo baagala nnyo ebyaponga ayogera ku kisa era oba kugamba po yagamba waati po yagamba bwati naye kati bwe kituuka ku kino kyayogera nga bagamba ebyo bibye yayogeranga ye ebyabigamba bagalatiya ebyabigamba niweebuuza ebyabagande ebyabasoga era oli ajja kugamba ebyo byali bya Jewish culture kati Jewish culture kati nze ngenda kunywa ku kino omukazi olw'okuba tasobola kusomesa kubanga n'okuwa sapping authority that is leadership obusumba kitegeeza okukulembera abantu you usurp the authority over the congregation kati bwejwa ngu Paul nakiraze bulungi nnyo ate chapter 3 akulaga kati ate alina okukola ki chapter 3 bw'ovaawo ogenda wansi awo akulaga alina okufuga olwo aleeta qualifications ezaabo abalina okufuga ekanisa eno eya Mukama omukazi bwe bamukkiriza okusomesa awulire bulungi nnyo giri emirundi ng'egi esatu sooka akkirizibwa kusomesa abakazi banne naye omukazi oyo agenda okukikola ateekeddwa okuba nga akuze mu myaka ne mu njigiriza ng'atalina empisa ennungi tito tugendewo mangu bakirabe mangu tito tudda kuddawamu chapter 2 tanga kulinye olwokumeka olwokusatu olabe Tito 2:3 the aged women likewise that they be in behavior as becomes holiness not false accusers not given too much wine teachers of good things teachers of what good things kati bagenda kusomesa basajja kubanga bwaba basajja kati watukontana nekino kati olabe bagenda kusomesa baliwa verse 4 that they may teach the young women they may do what they may teach the young women wonderful to be sober era nze kano abo abakazi abo bemulaba abakuze kale abamanyi n'ebyawandiikibwa bagende basomesa abakazi bannaabwe abo abataabo babasomesa eki genda olabe babasomese that they may teach the young women to be sober to be what sober to love their husbands ate ekyo kyekyandikoleddwa n'okusingira ddala to love their children
verse 5, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands. Keepers where? Keepers at home. At church. No, at home. Very much. Good, obedient to their own husbands. Ne own na kana kakulu. Not to husbands, your own. Own husbands, that the word of God be not blasphemed. Kirimo kubanga ekigambo kya Katonda balimo okukifuula. Era bannanga njagala kubuulira nze buli bwenda omukazi ng'asomesa agakulembedde abasajja na bakyala ne kanisa yonna agitaddeawo yagikulembera buli okukaaba. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya UNIQE Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.